balanga obwabalala akange tebalanga kyenva mugamba naye ssebo jeno mbadde nsaba akalulu kange mukaleke ate gwe omanyi we nnina okuloopa kati omukyalo ono ndowooza okundaba nga njogera ye mbwongo bwe tamanyi ti omuntu ne bw'oba oli opposition osobola okwogera n'omuntu atali opposition lwakuba nti ye yalinga avuma buli muntu naye nze si yenkuzibwa yange kati simanyi lwaki yafulumya ekigambo ekyo nga bamaze okunnangirira ti General Sanda akuwadde byoya byanswa teyajja kukola nga mulamuzi yajja kukola nga kaada judge aba kyagikola essimu nejja n'ayimirira n'aga nti wano nkoyewo wansi kandipandiike ruling eno nga nyimiridde waggulu bw'asoma ku ssimu agenda okukomawo ng'abadde omulamuzi afuuse statistician ng'atandise oga nti 1 box out of 314 times 100 he gives this percentage therefore the percentage is too small let's go for recount naye ng'etteeka ligamba ki n'asanga nga another 9 boxes ziri tampered with waliwo box gye basangamu akatabo kalamba nga kali protect naye ne babugolola ne beerabira obuyuzaamu naye nga bagolodde Nameere magistrate takkirizibwa ku setting aside result ya electoral commission yonna ye bwe yandirabye nti waliwo evidence of tampering that's why he would have stopped high court yeyina obuyinza okusettinga aside box ziri 10 nti tuzisettinza aside katutubale zino naye ate ne high court yeyinza obutakikola and these people by the way they had a good case singa yasalawo Nameere na petitioninga high court olwo lwentuuka nendowooza nti naye omulamuzi ono asiimwe yalabanga bamucompromisinze nnyo nanga nange kambatega akatego kambayiseemu naye atendeke ballot boxes zino 10 ebweru ng'oli akubye enduulu nti baalekayo polling station 11 nze nali mpangudde naye 11 tebaazibala kati ate naawe n'olekayo polling station 10 nga tezibaliddwa ate n'olangirira omwo nti awangudde n'oleeta omulamuzi ng'ate omulaba naye ali politically almost compromised, politically compromised. Lwaki olowooza nti ali compromised? Yes, 2 years is not too much. In America, there is a program, eri ku TV bagiyita Rising Africa, Rising Heroes. Nga bali ku discussing a scenario eyabadde Masaka nga baga nti courtroom became a crime scene. Temu associating nabo mubawe okubalaga nti nammwe munyizeeko mubaboole hajje ku mukolo mumuviire abatulaba n'abanaatuwulira ku radio tubaniriza nnyo nate ku mulundi guno nga tulina omubaka aluubulira omubaka wa Masaka City eyalondebwa ate yagamba nti yawambibwako obuwanguzi bwe mchala Rose Norwa nyaba tukwanizira tusababuze kubatuliza nsanyuse nango basinkana team Radio Simba abatuuliriza bana Uganda ne bana Masaka naddala okusingira ddala abalonzi bange nsanyuse okubeerako mu studio za Radio Simba n'okubatuusaako eddoboozi lyange nga nsinziira wano nsuubira nga Mukama abakuumye bulungi kusoomozebwa kungi nnyo abamu obulumi bungi naye tukkiriza nti Katonda waffe waali njagala okubasaasira bannamasaka olw'okufiirwa naddala Bishop Silverus Jumbono ne Catholic Community Brigadier General Sande abadde member mu Catholic Church ate si member owa bulijjo naye abadde ali so active nga participating mu activities za church emikolo egisinga ng'agibeerako so tumusaaliddwa nnyo nga bannamasaka nga Catholic Community era tumusabira Omukama ebyamusobako amusonyiwe olugendo lwe alumutambuza mirembe awo wennyini wenjagala okujja n'ekibuuzo nti enkolaganayo naye ebadde etya naddala bwe tuwulira nti ng'owavuganya naye muna NRM Nameere ng'agamba nti yali akuwadde ebyoya byanswa bwe baali bakulangiridde nga omubaka omulonde wa Masaka City. Nze Nalubowa
ndi wa National Unity Platform ogutali musango era navuganya akalulu kange kubanga nze nakwatira ekibiina kyange Bendera kyokka mu butonde bwange mpa respect abantu bonna regardless of kibiina ki kyolimu diini ki gyolimu. General Sande ono relationship yange naye ndowooza n'okwogera naye for the first time kiyinza okuba nga kyatandikidde mu Tale Center mbadde sifunangako mukisa kwogera naye. Lwaki Nammere yalowooza nti mbadde nkyajja tubadde tusinkana mu mikolo gya kyakya ate ndowooza omukolo ogumu gwe twasinkanako gwali Mutukula nenjogerako ndowooza na mukyala we twesinkana ng'alina waava nange nina wenva ne tubuuziganya naye nga baali bagenze ku mukolo ogwo naye nga mbadde mulaba nnyo mu mikolo gya kyaki naye nga someone ate nga at the back of my mind nayina akatambi ako ke yayogera awo nga ndaba ng'omuntu atayagalira ddala abantu b'opposition nga mwewukengera era ku lunaku olwo yali mu Tale Center kino kyekituufu kye namugamba era mukijje ku nze era simanyi oba kyekyasinzirako Nammere okukola statements ze yakola eziri so sweeping nti bwe nali nfuluma ebweru kuba twasula mu Tale Center omyo n'omwami oyo yajja ndowooza yajja saawa bazaalinga mukaaga ogw'ekiro n'atuula era bwe yatuula ku sayidi abe NRM gye baali batudde baali sayidi emu naffe nga tutudde sayidi emu bwe mba nfuluma ŋŋendako ebweru nga bw'omanyi omuntu omukulu atudde awo wedda nenkutama ne mmubuuzaako ne mugamba ssebo Jeno oli otya ne mugamba naye olwakalulu kamaze okulaga sayidi gye kakola ki gye kagwako kali wange naye nga n'ebweru community eri awo erinze bagamba leero akalulu kannalubowa bwe mukakwatako ate nga balanga obwabalala akange tebalanga kyenva mugamba naye ssebo Jeno mbadde nsaba akalulu kange mukaleke ate bw'omanyi we nnina okukuloopa mu kusaaga ne muga nti okimanyi nti bw'omunaakakwatako nange nja kukuloopa ewa Bishop kuba eyo gye twesinkana n'enfuluma ebwe n'asimayiringa ng'omanyi teyanziramu kigambo kyonna n'asimayiringa n'enfuluma ebweru kati omukyalo ono ndowooza okundaba nga njogera ye mbwongo bwe tamanyi nti omuntu ne bw'oba oli wa opposition osobola okwogera n'omuntu atali wa opposition kegamba nimuba nti temutaddeewo bulabe buli awo nnyo ate ne mu mbeera gye twalimu awo mu Tale Center lwakuba nti ye yalinga avuma buli muntu naye nze si yenkuzibwa yange kati simanyi lwaki yafulumya ekigambo ekyo nga bamaze okunnangirira ti General Sande akuwadde byoya byanswa ndowooza okundaba nga njogerako naye kyokka kye namanya nako ekirala nti nga bamaze okugezaako okuinfluencinga returning officer amulangirire ng'abantu wabweru batandise okurayotinga emmotoka oba yali ya DPC yali RPC yajja ne bagikuba n'amayinja nga balaba nti waliwo ekitagenda bulungi kwegamba nga buli mmotoka bamala nagiceekinga balowooza nti waliwo obululu obuva ebweru bwe bagenda okukola ki okuyingiza ndowooza General Sande n'abakulu abalala baafuluma ne returning office ono ng'amasimu gamuyinze bwe yavaayo kwe kulangirira nga wabulayo polling stations 11 ezitannaba kulagibwa mu ttale sheet kyokka nga ne bw'oba ng'ozigaseemu nga kizibu nnyo okugyawo magine yakola ki eyaliwo so oluvannyuma twakimanyako nti Jeno mu meeting eyo yabaga nti bannange ku lw'obulungi bwa security n'ekyendaba wano mulangirire awangudde ku lw'obulungi bwa security n'ekyendaba wano mulangirire akoze eki awangudde so ndowooza omukyala eyo ebyo byonna byamutuukako nti at that point Jeno ayinza okuba yayinterveninga pressure yali eteereddwa ku returning officer alangirire oli n'etakola ki n'etabeerawo we are just assuming kuba byonna kati bigenda bivaayo nga bwomanyi nti omuntu bw'afa a lot of information comes in naye kiri ekyokuŋŋamba nti General Sande akuwadde byoya byanso ekyo teyakyogera mulundi gumu seebiri several times bwe yatuuka ndwakuba nti nze bwe yabiŋŋambanga nze sisobola ku exchanging awards na mukyalo oyo I always looked on ne mutunuulira butunuulisi and I always felt sorry for the man
gwe nali simanyi nga n'ennamba ya General Sunday nga tumaze ogenda mu recount bino byonna ne bintuukako nayagala nnyo nfune essimu ya General Sunday for the first time njogereko naye kati nkubira omwami omu mukwano gwe bamuyita Dembele wa Brighton Hotel kuba gwe nadde ndaba ennyo ng'atambula naye namugamba nti naye omwami yennyini yankubira nanga nti mukyala wange akusaasira mukyala we mukwano gwange akusaasira olwabyakutuuseeko naye General Sunday naye ali bitter with this woman. General Sunday, that is a bien bagamba nze ndi mukyala mu Katolika ayambala sapule mwami Dembele nanga nti General Sunday munyiivu nnyo eri omukyala oyo kyenva mugamba nti naye oyina ku ssimu ya General Sunday ogimpeeko omwami oyo yasooka okumba essimu ya General Sunday. So mbadde njagala kujja ekifaananyi nti sibadde nnyo nankolagana na mwami oyo okujjako okumusanga mu mikolo egya church naye nafuna egisimu naye era ne bwe nagifuna nagezaako mukubiranga essimu tekola ki teyita mu ndowooza yali amaze okujjako amasimu gonna omulala gwe nafuna essimu ye nga bino byonna era bimaze okubaawo yali returning officer gwe bayita Abdul Nadduli eyo nagifunidde ku muganzi wa Zanadde nze ku Delta TV program. Nadduli yaliwo Nadduli yadde returning officer gwe baagobye yannangirira kakati nsangawo abantu bwe bandaba kubanga ndoza face yange abantu bagenze bagimanya omwami omukyavaga nti wuuyo omukyala waffe gwe babbyeko akalulu naye omusajja oyo Nadduli nasoma naye Nadduli asobola atya okukola ekyo kakati omukyala yali naye namuga nti nedda Nadduli teyabibadde muto kimanyi nti ne Nadduli baamugobye nti nkuwe ennamba enaga nedda nange njirina nasoma naye kyenva mbuuza omukyala oyina essimu ya mwami oyo gwe bayita Nadduli omukyala oyo yasoose okumpa essimu ya Nadduli era ne mmukubira nambuuza essimu ogijjawo ne mugandi wano ku muganzi wazza waliwo abakyala waliwo omukyala bw'ati n'omwami abakumanyi be bampadde essimu yo njagala okwebaza weebala okustandinga yo ground n'oyimirira ku mazima newankubadde wafuniddemu ebizibu ensi ejja kuwa ekitiibwa kye ekikusaanidde nazzeemu okuba ku ssimu y'omwami nga teriiko ndowooza bambi yagambye oba baba kyantadde ekkatebe ate banalabanga n'ono yankubidde ne bannyongererayo ddala so naye nga ate nadde mukubiranga nina consultation gye njagala from him kubanga twetaaga DR forms eziri certified nga njagala mubuuza we applied for certified DR forms nga njagala kulaba bazireeta zaavuddeyo oba tezinnavaayo unfortunately essimu ye nga teriiko. So omukyala bambi agezezzaako nnyo okudraginga abantu mu issues ze n'okubonoonera amannya naye nga tewabadde nnyo nkijja ku kiri kyombuuza enkolagana yange waliwo n'omwami omulala chairman w'ekibiina kya national kya NRM bamuyita Bulegeya oyo naye sibadde na ssimu ye naye nagifunye recently naye bonna yabayiyeyo naga nti ba NRM mafias be bayamba Nalubowa okuwangula ate omanyi oyogeranga ebintu ebyo ng'obyogerera mu mboozi ezaffe naye n'obituusa mu bakama baabwe kyekisinga obbaluma nti abamu ku abo bawaddeyo oba oli awo obulamu bwabwe bakolera ekibiina bakola ki bakoze ebintu bingi oluusi n'ebitajja kyenasembye okuwulira ku General Sunday ekyayogedde ekyadde kimuluma omwami omu abadde ayogera atesifying nga yabadde yeesimbyewo ekimanya kabonera nga candidate wa NRM flag bearer wa NRM bamuyita Asiimwe naye nga General Sunday mu kwogera naye yamuga nti natuuka n'okukola statement eyandeetera obuzibu ku lw'ekibiina kya NRM kyokka ate ne wabaawo abantu abaga nti nabadde ndi mu kuludda luli oluvuganya gavumenti kinnuma nnyo. So emabega kawo olina kyoyogedde n'ogamba nti General Sunday yali so bitter ne Nammeere bitterness ye yali ekwata ku kingeeva ku kiki yali bitterness byebigambo ebyo ono byabadde ayogera nti General Sunday abadde awagira ludda oluvuganya gavumenti era ye yayambye Nalubowa n'abanuupu okulaba nga bawangula NRM others jjukira president abadde ayagala nnyo okuwangula area eyo era nga yeebuuza Nammeere amugamba obuwagizi abuyina lwaki ate bamuwangudde. President bwe yajja e Masaka okukyalo omukyalo oyo yayimirira ku muzindaalo n'amugaa nti sebo abantu babawagizi bangi nnyo abanaku bo bali eyo naye abanuupu babaganya okujja babakanze baba intimidate nga tukoyeye ne intimidation n'awaabira ne poliisi nti ne poliisi tekola ki teyina kyeyamba amuweereze security
wagenda mu kooti mubamu ku bantu bw'obadde okukozesa ng'aba witness General Sunday abaddemu okumukozesa nga witness for what? mu musango gwo bayibawo omusango gwange sinnagutandika gwoza sinnawabira nameera election petition nze application yali ya mulamuzi ya revision ya mulamuzi bye yali asaze siwaabirangako nameere kati lwe ngendo muwaabira eno yabadde application for review nti tetukkiriziganya na nsalawo ya mulamuzi gye yasala eyawanguza nameere yaleeta nameere ng'omubaka parliament kubanga omulamuzi yennyini mu nsala ye nga tuva mu courtroom tugenda mu recount yagamba nti we are going for a recount on condition that there is no ballot box tampered with. N'atuuka mu store room n'asangayo ballot box tampered with. Continuing with a ballot counting. N'atuuka mu counting n'asangayo 7 ballot boxes nga ziri empty. N'asangayo another 2 nga ziri stuffed with the one candidate's ballot papers. Namere 2 boxes. As in there is a polling station nga nalubo wate yafunawo kalulu Juliet Kakande teyafunawo Sawuya teyafunawo but 200 plus people voted for one candidate. Ebyo byonna ne bitayinforming mulamuzi nti oli mu dangerous waters zotampalinga nazo, you should stop the recount. Oloza yali independent oba ekyo kibuuza nze okulowooza ate nandi mututo for review teyali n'akamu teyali independent ate vaako obutabeera independent teyali ethical neda ngamba okubeera independent kyembadde mbuuza kyekino nti yali akolera mu mateeka ng'omulamuzi oba yaliko forces zaali zimuwaliriza okukola ebyo byonna byonna. Obulamuzi bwe ndowooza tuddeko naye mabega teyajja kukola nga mulamuzi yajja kukola nga kaada judge. Omulamuzi yoli agoberera amateeka. Kaada judge yo yajjanga kaada w'ekibiina oba kaada w'abantu abamu nga bamufrontinze ajja abazannyira emizannyo gyabwe bo bakole ki era kye tuli mu kulwana tetwagala ba mafia politicians ku compromisinga sigaddamuzi. Omulamuzi ono yajja mu 2 weeks e Masaka. Masaka yali erina abalamuzi abaali basobola okukola ekyo naye in 2 weeks baweereza omulamuzi oyo ngera bwe baweereza returning officer mu 2 weeks ng'oli bamugobye. Kati returning officer ono n'abanga ne bwe baamuyisa okujja mu kooti okuwa evidence teyabaddeyo ngera yeekwasa nti nze ndi mupya. Omulamuzi yennyini yayingira mu musango guno ng'akimanyi nti tegulina content teguli gwali applied out of context obudde bwali bubuyiseeko ne tukigumiikiriza ne tugenda mu kubala obululu ng'ataddewo condition yali so sure nti bano bakola basilinga off boardroom gundi eyo store room ne bakola bye bakola ne bastaffing box kuba babusalangako obubaati wano waggulu ne baddamu ne baweltinga era bwogenda box ze Masaka eziterese obululu ezo zibasangangamu ebintu ebyo ballot papers beba ballot staffing zasalibwa waggulu ne bateekamu ne bamakinga sure nti seals ziri intact. So n'omulamuzi yali briefed nti gwe tugende boxes zonna ziri intact naye Katonda bw'atali anguzi box emu baagyerabira naye ng'ate omulamuzi amaze okukola judgment nti tetusobola tujja ku recountinga on condition that all the boxes are not tampered with. Bwe yagiraba omulamuzi nalabanga naye yeekanze kuba yagiraba nga nange muyimiriddeko bwe nti nga talina bwajeegana era mu ruling ye yateekamu bulungi nti contrary kuba baloya boli bebadde baga nti box eno yabadde compressed ya gondi kasil ne kavaako nabaddewo era nalabye nga box teyabaddeko ki seal era yatuula n'atandika okukola ruling ye kuba yayita abasirikale basatu ne bagigadinga ne mu kugifulumya ye yennyini yagifulumya bwe twafulume bweru n'atuula n'akola ruling aba kyagikola essimu nejja n'ayimirira n'aga nti wano nkoyewo wansi kandipandiike ruling eno nga nyimiridde waggulu. Bw'asoma ku ssimu agenda okukomawo ng'abadde omulamuzi afuuse statistician oba ndowooza mwagiwulira ruling eyo ng'abadde omulamuzi afuuse statistician ng'atandise oga nti 1 box out of 314 times 100 it gives this percentage, therefore the percentage is too small, let's go for recount. Naye ng'etteeka ligamba ki? What percentage does the law talk about?
n'atuuka mu recount n'asanga nga another 9 boxes ziri tampered with, and by the way there were not only 9 boxes, zaali nyingi, nga waliwo gye basanga ng'erimu obululu 13 obwa Nameere, 2 bwa Nalubowa, kamu ka Juliet Kakande. That box was already tampered with. Naye lwakuba nti ono asanzeeyo ka evidence agalaga nti ne Nalubowa naye ayinamu akaki kakati ze yasetinga aside ebbiri ze zaalimu obwa Nameere bwokka nga temuli ka Nalubowa n'aka. Waliwo box gye basangamu akatabo kalamba nga kali protect, naye ne babugolola ne beerabira obuyuzaamu, naye nga bagolodde Nameere nga tebabuyuzaamu. Katabo kalamba 50 ballots, ebyo nno omulamuzi yabiraba. So and in actual sense lwaki nzija nnyo ku mulamuzi kuba gwombuuzizza nti yali kada judge omulamuzi owa magistrate takkirizibwa ku setting aside result ya electoral commission yonna. Ye bwe yandirabye nti waliwo evidence of tampering, that's why he would have stopped. Awo yandikomye, teyandyeyongeddeyo na kubala, yandigambye bugambye status quo remaining, eyawangula asigaleko, atamatidde genda mu high court. High court yeyina obuyinza okusetinga aside boxes ziri 10 nti tuzisetinza aside katutubale zino, naye ate ne high court yeyinza obutakikola. And these people, by the way, they had a good case. Singa yasalawo Nameere na petitioning a high court on those 11 polling stations. Ezitabalibwa. Maybe our high court yandigambye go back for a by-election. Hey. So they chose to ballot staff. They chose to do all those that ate ne bakikola. Ate n'omulamuzi n'atabeera mindful oba yakibakoze bukozi, olwo lwentuuka n'endowooza nti naye omulamuzi ono asiimwe yalabanga bamucompromisinze nnyo n'agamba nange kambatega akatego kambayiseemu naye ate ndereka ballot boxes zino 10 ebweru. I have his judgment. He confesses mu judgment ye byonna byabiraze ne bya finding ti boxes 10 yazisetting aside. Kati on what basis nga wagenze ng'oli akubye enduulu nti baalekayo polling station 11, nze nali mpangudde naye 11 tebazibala. Kati ate naawe n'olekayo polling station 10 nga tezibaliddwa ate n'olangirira ono nti awangudde. Kakati n'ono n'asanyuka nti omulamuzi amuwadde, twala nti ayinza okuba naye yamuwa byoya byanswanga naye nga bwagamba genocide ndabawo ebyoya byenswawo. Then wagenze mu kooti, then n'ojjayo petition gye wabadde ogamba nti challenging conduct y'omulamuzi. Lwaki wagijjeyo? Kusavinga bannayuganda. Nayagadde okusavinga bannayuganda n'okusavinga essiga eddamuzi. Okugitwalayo nali njagala kusavinga essiga eddamuzi. Okugijjayo nayagadde kusavinga bannayuganda. Otya? Kakati essiga eddamuzi lyaswala nnyo. Lyabadde lirina okwetereza through that revision. Lijjewo asiimwe bye yali akoze eki? Akoze. Kyokka mu kubijjawo bannayuganda baali badde saved nga presidents ezasetingibwa mu election petitions zisigadde ziri intact. Naye bwentuuka n'endabanga omulamuzi ono ayinza obutaba nanjawulo nnyo n'asiimu, kubanga eyali abojjeddwa ku musota bw'olaba omunyi okola ki? Waliwo abalamuzi abatatya kwetulisizaako bbomu, kubanga singa tebaliyo ndowooza asiimwe teyandikoze bye yakola ki? Kakati bwe nalabanga ono gwe baleese akyanoonya confirmation, akyali ku probation, yakayingira mu bulamuzi emyaka ng'ebiri emabega, abadde eri nga ali mu byaffe bino ali mu byaffe ebyobudaala kuba nduulu, abaddeko ku mitimbagano ng'olaba gyakubira ekintu gyakizza, abaddeko mu misango egimu era ng'olaba nti yagisaze nga kada judge. Ne ngamba bannayuganda bagenda kufuna ekizibu singa omusajja ono ayingira mu musango guno ogwa revision natta obujulizi buno bwonna n'asteyinga judgment y'omulamuzi oli n'alaga nti bino ono omulamuzi bye yasaliddeko okuwa oli obuwanguzi biryokke kubanga ye ng'omulamuzi alina obuyinza abasse gundi zino zonna ezaali zibadde set presidents ezaali set nti singa osanga akaboxi nga kali tampered with
don't go ahead kubanga eno yabadde high court si magistrates court ono yabadde azze mu acting capacity but in a high court precedents is setting wa high court yabadde agenda kukola ebintu for instance simanyi nti oba kyadde agenda okukola naye nze kye naashuminze kuba natunuulidde lwaki mu revision oleeta omulamuzi okuva e Kampala ali mu acting capacity mu musango ogubadde contentious bwe guti oguli politically ignited n'oleeta omulamuzi ng'ate omulaba naye ali politically almost compromised, politically compromised. Lwaki olowooza nti ali compromised? Kubanga yaliko mu NRM. Yes, 2 years is not too much. N'emisango emirala gy'abaddemu ne statements ezibadde zimufulumamu tosobola kumutrustinga nde sinze nakola akawaayira aka recusal mu mateeka nti bw'osanga omulamuzi n'omwekengera nti kyajja kuwa justice omusaba n'ava mu musango. Yes, and the prevention is better than curing. So nze bwe nagasse factors ezo zonna nengatta kyenjagala okufuna justice gyenjagala okufuna nentunuulira abaweerezza omulamuzi oyo ne intention gye babadde nayo ku level esiga eddamuzi gye kyalituusizza ensala y'omulamuzi asiimwe. Sirowooza nti waliwo omulamuzi ateekanzeemu kakati bw'oleeta ate omulamuzi okutereeza ng'ate olaba nti ayinza obutatereeza byayonoonese. Nze mba nnina kuyamba bannayuganda kati mu kubayamba precedents ziri twazisevinze ezasooka ezaateekebwawo abalamuzi bali abalala ne zitabeera ki kuba olaba ono yakugaye nti amateeka gakula naye asobola okukuza etteeka ng'ate magistrate tyakeera ku makya etteeka n'alisimba ne likulanga omuti kakati ate ono judge singa yaleseewo ebyo bye yasaze aba amaze okusetinga president nga buli anaagenda mu gundi okuwaaba omusango magistrate ajja kusalawo byonna byayagala abala ebibox abiteeka eri alangirire ono gwalina mu ki favor. Okay, oteekateeka ogenda mu high court okutwalayo electoral petition oluvannyuma lw'okulaba bino ebibadde mu magistrates court okyayina hope okyayina essuubi mu judicial system ya Uganda? Bontunuulira wano ongambye nti oli mugumu omuntu aweddemu essuubi afaanana nze. Well, nze muntu atasobola kuggwamu mangu ssuubi. Mu bulamu buno bwe tutambuliramu tubeera n'abantu. We live with human beings, but they are different human beings. Human beings are different. By the way, nza n'okusangayo oyo gwe naganye mu musango guno ng'ate naye akyusizza endaba ye ey'ebiki ey'ebintu naye mbadde ngamba abantu bulijjo mbagereza ku mwana omuto nti omwana bw'omukuba olina okyana kyoba kya myaka 2 wali okikubyeko n'okiggyako ekintu n'okikanga ne kikaaba gwe toli maama oli taata bataata tebitera kuddukirayo maama akuba ekyana ekyo oba akiggyeko ku kintu kibadde kigenda kwesala n'akikuba obugalo naye ogenda okwanga kidduka kiddawowe. Kati ffe judiciary yaffe tukyagitunuulidde ng'essiga ezzadde kuba bannayuganda oba abantu bonna abafunye okusoowagana abafunye obuzibu baddukira eyo basuubirayo obwenkanya naye mulimu bamaama era betulabye nga bakuba abaana ne babookya n'engalo ne babakuba ne babatta ng'ate yamukola ki yamuzaala. Kakati abo tubatwala ng'omulamuzi oli asiimwe nti singa abadde maama musiga eddamuzi ye yakubye kutta ye yakubye kutemako ngalo kyokka ate waliyo bamaama musiga eddamuzi bangi nnyo abatulaba nti kye tudeservinga kye balina otuwa nga ethics zaabwe zibakola ki n'olwekyo tetusobolaga nti abalamuzi bonna babi kubanga tugenze mu makooti ne batutaawulula ne batusalira bulungi emisango era n'omanya nti ddala omusango guno omulamuzi ono ate n'abali mindful of their careers abali mindful of their professional ethical code of conduct bangi nnyo abali mindful okuba nti bapreservinga sanctity y'essigali n'eddamuzi bangi nnyo ate abakola bino si bangi nnyo by the way mu gavumenti oyinza n'okusanga nga ne president w'eggwanga takiriimu bano by the way bamudraginzeemu nalabye omukyalo omwogezi w'ekibiina kya NRM mukyala Senninde ng'agamba president mujje mu bintu ebyo
and I believe lwakuba nti yafulumyako akatambi naye era bano nga misinformings ba political mafias bamugamba oli w'amaanyi nnyo NRM yandiwangudde naye baakubba kakati kye baakoze ne badda mu kalulu ka local governance ne babalot staffinga ne bajjayo wiini gye bajjayo ne bamutwalira ku mmeeza ne bamugamba nti olaba obululu obubwo baabubba n'obwababaka ba paalamenti naye wano olaba bwe tuwiinize naye ng'obululu baabuyembuyi buli omu ng'akola ki ng'alaba. So president bamulowoozesa waliyo areas zaali strong naye ati waliyo areas ng'omukulembeze z'olina okumanya nti eyo area siri strong. Maybe abantu ba area eyo balina bye bansuubiramu bye sinaba bakola ki kubakolera. Waliwo obuluusi bye balaba mu ggwanga bye sinaba kutuukiriza oba ebinnemye okukola. Tewali muntu asobola kukola buli kimu mu ggwanga nga kituukiridde naye abantu abo nabo obawa respect ate n'otawuliriza bano abakubuzaabuza kubanga bw'onaawuliriza bano ba political mafias abakulimba tojja kusobola correctinga oluusi mistakes eziri mu area eyo wali abantu abatakola ki abatakuwagira. So tudda ku kyesiga eddamuzi. Esiga eddamuzi tuliwo ekitiibwa tukyalinamu essuubi naye bano ba politicians abaagala oddikozesa to the extent nti omuntu agenda waggulu ne baleeta omulamuzi gwe bamanyi nti mu musango ogufaanana bwe guti mwandibaddemu omulamuzi eyeetengeredde mwandibaddemu omulamuzi atasobola kuga nti kwegamba atasobola kwekubiira naye n'osanga nga baleesa omulamuzi nga Judge Kinobe. Okay, olowooza state yekulwana oba a clique of mafias ngabo bayita? It's a clique. It's a clique, but it wants to portray a picture nti state erwana. Era bannamasaka babagambye kubanga twali mu Tale Center bino bye tubagamba bituufu omukyala byafulumya yayogera ekigambo naga nti kana akalulu president alina okukayingiramu. Bino bye babawadde byoya byanswa kana akalulu kalina okuggwera mu State House president w'eggwanga alina okukayingiramu. Kakati ne tuddamu ne tulabanga omu ku baminisita abali mu region era aga nti president yalagidde waddewo recount mu Masaka. President yategedde atya nti weetaaga okubaawo recount oli asinze ne magini ya bululu 15 lwaki Masaka tewaliyo gye baawangudde ba NRM n'obululu obutawera 10 tewali gye baabawangudde n'obululu obutawera wadde 15,000 lwaki gye baabawangudde n'obululu obuwera 5,000 president gye yabadde alina okuteeka essira nti wateeka okubaawo recount banzibye oba bakandidate wange bamubye. So bw'otofune justice mu high court nga neeyongerayo mu court of appeal kino kirina okugguka. Tewali mulamuzi abalamuzi bonna tebannaba kwonooneka kutuukaawo. Ekyali e Masaka kiri by the way si kya ggwanga lino lyonna kiri international. Nabadde ndiwako omukyala jjajja wange omu ali mu America nankubira nangamba here they are discussing your case era nanteerako TV nga mpulira nampereza n'obutambi nga in America there is a program eri ku TV bagiyita Rising Africa Rising Heroes nga bali mu kudiscussinga scenario eyabadde Masaka nga baga nti courtroom became a crime scene as a courtroom became a crime scene nti omulamuzi yennyini ate mu courtroom weyazziza omusango. Courtrooms tugendayo batwalayo ba criminals omulamuzi awe justice naye ate omulamuzi bw'afuuka criminal who will give justice to Ugandans and kyekitukaabya kati kyekitutambuza kyekyo lwaki tetugenda kusirika tulina okusavinga esiga eddamuzi. Bino tebiri mu politics mwokka kubanga abalamuzi bwe batyo bwe banaaba bakozeseddwa mu misango egiri political banaava mu misango egiri political bajja genda mu giri commercial bajja genda mu gy'ebibanja bajja genda mu giri you know we need justice. Sanctity y'essiga eddamuzi erina okubeera preserved. Yes. Okay. Abawagizi bo bagamba ki? Abawagizi bange bagumu nnyo. Omanyi buli lwobeera bwe mubanga mwe muli ku kituufu nga mumanyi nti kye mwakola kye kituufu
wabula waliwo ayagala okwabusinga power okulaga nti waliwo ekikyamu ekyakolebwa. You move with your heads high. Masaka tewali kubbira kalulu nti nope tetulina na access, tetwalina na access. DRA forms tuzifunira wali ku Electoral Commission. Feche twateeka mu kyokka ye security ya DRA forms zaffe. Era 99% of our DRA forms tuzirina duly signed by presiding officers. Abakazi abo baba bazine ezaabwe bazirete to comparing notes. The serial numbers eziri ku DRA forms zeziri ku tally sheet eyatuweebwa returning officer kwe declaringira obululu bwaffe. Kakati nabo baba babina ebyabwe babireete babanga tebalina forgery. So what we did fe kuteeka mu security mu bululu mu kukuuma kalulu kaffe n'okulaba nti ekituufu tukikola. Singa twali twawangulwa twandikiriza kubanga n'abalaba awanguddwa bakkiriza. Naye bw'obanga towanguddwa oli n'ayagala okukubbako obubbi obululu bwo obuwanguzi bwo, then you can't tosobola kwezinga bwezinza. And by the way, nyinza okubanga nze siri mulwanyi nnyo nga nkozesa lyanyi kubanga sirina mmundu ne ssente nnina ntono naye simala ganyigirizibwa. Are you scared of your life nti obolyawo? I have a living God. I can't be scared of my life, of anybody harming my life. And if anyone wants to try, well, I sabe situlangako na Katonda ne muga nti olwaleero nteeka ku nsi luli lwojja okunzijako. Naye amanyi nti ye yatuula ne Katonda nga ye amanyi lwalivaako. Let them do so. So petition ya High Court ogitwala ddi? This week. Tulinze, by the way, petition yeri ready. I'm checking with my lawyers today, but they are not picking a DRA forms, certified DRA forms. What was betwetaga Electoral Commission at college? We have our DRA forms. This is that we not take up. Boba ino kutuweza kubasinzira okulangirira obuwanguzi bwange. We need them. Akatalekeka oyinza okulekera Bannamasaka City. Bannamasaka City basebo ne banyabwa okusokera ddala njagala okubeebaza. Mwebale obuwagizi bwonna bwe mwampadde. Mwebale okubeera nange mu mbeera eno gye tulimu ey'ekibyongobero. Bannamasaka bayongobevu nnyo era tebafunangako mbeera ebatuusa ku kino, naye njagala okubagumya. Tulina Katonda omulamu afaayo, tulina Katonda omuwanguzi, tujja kuwangula kubanga ate ffe batuufu. Our God is a God of justice. Katonda waffe ye Katonda akulira amazima. He is the God of hosts. Yakulira amagye. Kakati tewaba abatiisa nti kubanga oli yaleesa amagye n'azingako Electoral Commission yonna nti ye muwanguzi. Katonda waffe ye Katonda akulira amagye gonna. Katonda alamuza obwenkanya yakulira abalamuzi. Tujja kuwangula omusango guno kubanga omusango gwammwe gwa Bannayuganda. Musango gwa nsi yonna gulaga bwenkanya, guleeta bwenkanya na butebenkevu mu Bannayuganda. Mubeere bagumu, nze sinaba kutendewalirwa okujjako mmwe nga mmwe mutendewaliddwa. Kye tubasaba kimu nti omuntu bw'akuggyako rights zo, naddala kati rights nga zino ez'okulonda, n'akuggyeko eddembe lye ery'okusanyuka mu ekyo ky'obadde owangudde, ate tomuwa mukisa kujjako na right ya association nti omuntu oyo bw'ajja gy'oli by force akukakwe ku associatinga naye kubanga ali assumed okubeera nti ye mukulembeze. Temu associatinga nabo, mubawe okubalaga nti nammwe munyiizeeko mubaboole. Mubaboole ajje ku mukolo mumuviire naye bwe munaabaaniriza ne mukuba engalo ne mukola bu fundraising ne mubayita babawa obusente, then temutunenyanga. Ffe tulwanye kye tusobola, tulwanirira obuwanguzi bwammwe, naye bwe munaaba mmwe musazeewo oku-associatinga n'abantu abo, it's okay, tetujja bagaana. Ne engeri emu gye musobola okwetaba mu lutalo luno n'okulaba nti ebintu nga bino n'obujoozi buno tebuddawo, kwe kwerwanako ne muboola abantu abo. Ne bajja gye muli mu mikolo oba kuziika ng'okwo mmwe ne musituka. Ababadde batulaba mwebale nnyo, mbadde Dick Mpule, musiibe bulungi era mweraba.